Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bwebabeeranga bano abaana beekalakaasiza balina babateekamu ssente basindise emmoloka erwedde ebadde stack. Bano abayambi ba pulezidenti bamulimba nti bano abeekalakaasa babateekamu ssente, ne bwe kiba nga babateekamu ssente basindika sina message. Emmoloka bwegetinga stack mu mugga, abavubuka bajja kugisindika olwedde ng'ebadde ku lugendo lwayo. Pulezidenti ekyogamba mbu bano abeekalakaasa babateekamu ssente, no. Ekyokubiri abaana bawangudde. It's not a lot of money that is required for a demonstration, but Museveni thinks that, and he has said that before his entire political infrastructure, that these younger people, you wait, he will parade them. You see, it is the same script. When we are the ones demonstrating, Museveni went around assembling a group of young people, and they said we are paying them 20,000 per day for participating in the demonstration. Beyond the newsroom, gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera ate nkwebaza bwebaza gyonna gyogenda maaso n'okubeera nga osinzirira. Kakati no Frank Gashumba agenze maaso n'okubeera nga mwanatu alya ennumba, era wenjogerera wano bya Frank Gashumba kugambye bikaawo nnyo nnyini ddala. Ono agambye ye lwakiri okusala eddiiro ne Yesu wagenda maaso n'okubeera nga abikkirira abali b'enguzi ne gavumenti ya kuno begenda maaso n'okubeera nga ebikirira. Kakati nno omusajja mukulu amakiddwa nga Ssemujju Nganda ono naye ategeeza n'agamba ebyo Museveni byagenda nga ayogera nti nno waliwo abateekamu ensimbi okuva e Bulaaya mu beekalakasi nti ebyaha mubijjeewo okugereesa kwa Kyannakito wabula bannayuganda bakoowu. Kakati nno omwogezi wa poliisi SP amanyikiddwa nga SP Kituuma agenze maaso n'okubeera nga mwanatu avaayo aklarifyinge ku nsonga z'abaana abava mu kkomera bye bakwata kwekalakaasa nga bagamba nti babasiyaga. Ono nno kyagenze maaso n'okubeera nga agamba nti fekyo tetukyekakasa era tekikolebwa wano nga poliisi. Honorable Ruta Maguzi Ssemakula woono nno akumyemu ogutaka, ate Joel Ssennyonyi talina kigambo kiwoomu na kimu eri bigambo bya Speaker Anita Among bwe yavuddeyo n'ategeeza nti nkyalina ekisanja kyange bwe naaba nkimaliriza ndi wakugenda mu maaso n'okubeera nga nkwasa tayibwa agende mu maaso n'okubeera nga naye abafugamu. So ebyo nno kugambye n'ebisingawo byengenzi maaso n'okubeera nga nkuleetera wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Vidiyo eno sooka ogimpere like etambulire eddala etuuke ku weeyandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna, ate era nkwebaza gwe yasubscribinga wabula tanaba subscribinga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu sooka osubscribinge ate tutambuze ensonga butereevu nnyo nnyini ddala. Kakati nno njagala okubeera nga nkutegeeza gweyagala ogenda maaso n'okubeera nga olanga naffe simu zaffe weziri awo ku screen era ogenda maaso n'okubeera nga otukubirako tulange business yo butereevu nnyo nnyini ddala. Kakati mu ngeri y'emu Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa era waali agamba gwalina ebizibu eby'enjawulo alomba dduwa nga akozesa Quran mukubireko okusimu ensembe y'okuminemu ku screen ajagenda maaso n'okubeera nga akukolako bulungi. Kakati nno ebigambo bya Frank Gashumba sibiwomu yadde n'akamu wabula alabudde President Museveni n'agamba tugeza kukwata kubeekalakaasi wabula kola ku nsonga zaabwe ekitali ekyo wooli otuulidde time bomb. Bwebabeera nga bano abaana beekalakaasiza balina babateekamu ssente basindise emmoloka erwedde ebadde stack. Bano abayambi ba pulezidenti bamulimba nti bano abeekalakaasa babateekamu ssente, ne bwe kiba nga babateekamu ssente basindika sina message. Emmoloka bwegetinga stack mu mugga, abavubuka bajja kugisindika olwedde ng'ebadde ku lugendo lwayo. Pulezidenti ekyogamba mbu bano abeekalakaasa babateekamu ssente, no. Ekyokubiri abaana bawangudde nga 10 abakusoba mu 10 bali mu makomera. Bw'ogenda okwekalakaasa oba omanyi ogenda kusulawa, oba omanyi ogenda kusula mu Serena. Bano abaana ku 10 bafunye 65 ku bigendera byabo. Yes, ekisooka the entire week ffenna tubadde ku parliament amakubo gonna nga masibe akitegeera. Pascoalins okuvayo mu kkomera eyo nsonga ndala. Message the mere fact tuli ku radio kati tu discussing bawangudde n'ekyo ekyaddemu ekyenjawulo. Bano abaana bonna abakwatiddwa tewabaddewo nti yavuddemu bino ghetto nti bavuddemu mu silaamu ze bayita ez'abayaayi, no.
bana abaana bonna abamu balina masters, balina doctorates, abala balina bachelors. So there is a new generation y'abeekalakaasa. Kakati nno ye omubaka amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda kyekimu naye agenze maaso n'okubeera ng'alabula abo bekikwatako n'abagamba nti temugeza kwetantala kulowooza nti nno waliwo abafandinga abaana bano newankubadde bino muzzenga mubikola ne mubaako be muparedi nga ne mubateeka wali mu maaso ne muboogeza nti mugambe baatusasula. N'agamba nti ekyo temukigeza ku mulundi guno kubanga bannansi balaga nti bakoowu nnyo n'okusinga mmwe bwe mukirowooza. A lot of money that is required for demonstration, but Museveni thinks that, and he has said that before his entire political infrastructure, that these younger people, you wait, he will parade them. You see, it is the same script. When we are the ones demonstrating, Museveni went around assembling a group of younger people, and they said we are paying them 20,000 per day for participating in the demonstration. And I can assure you, Njara, in about a week or two, you will see Museveni parading younger people, and they will be confessing that we were given 50,000 to participate, including those and mostly those who are not participating. So he uses the same script, whether the protest is by the formal traditional opposition group, whether it is by leaderless, faceless, he will make the same comment, substituting the target. Kakati nno omubaka amanyikiddwa nga Lutamaguzi Ssemakula ono nno kyalwaddaaki avudde mu mbeera n'agamba nti okwekalakaasa kwetaaga kwongerwemu jjiya oba oliawo abasajja bano banagenda maaso n'okubeera nga batuwulira. Message yo yabekalakasi yatuuse tesobola kutuuka kwekalakasa because babadde ne placards no kati gwe kankubuuza bagenda ku parliament bagamba Anita must resign. Did she resign? She didn't. Kati gwe mbuulya impact yabaddewo ne Museveni yabamanyiira. Gwalabyewo wa polisi eyezooba n'omwekalakaasi nti wa polisi bamumenya olubirizi. Gwalabyewo omusirikale gwamenya era ne Museveni akimanyi nti most Ugandans are cowards. Museveni agende nga gye buhanda okusinga. Okwekalakaasa kuno kwa impact yonna. There is no impact ate eriwa. You are as ngagwe munamole journalist. No. Where is the impact? Bayagadde kutuusa message yaabwe eri bali bekikwatako era placards zagambye stop corruption. Obubbi tebuli mu parliament yokka bavubuka mwe. Obubbi buli everywhere in this country. We are all sunk in looting. Buno si bubbi lootinga. Mwagezeko ku judicial leyo ne mwekalakasizayo ko ne mutwalayo placard nti Chief Justice must resign. Chief Justice must resign. Mwagezeko ku state house Museveni Jaswa Museveni must resign. Museveni must resign. Because there are three pillars which govern this country: Parliament, executive and judiciary. Why do you only attack a parliament? Kyagala ogamba nti fe babbye nnyo mu parliament nti the rest are angels. So if you choose to attack the three arms of government, we expect you also to go and attack a judiciary and attack a state house. More so nga cabinet etudde nga mukutte ebipande awo nja kubayita ba heroes. Museveni must resign ng'oyita wali kubayita ababiri. Museveni must resign nga ojoga nti message etuuse naye okujja wano nga bakukomeja n'eri kugundi eri yewa eri ku KCCA abantu ne balooza nti oba weekalakaasa lwa KCCA butasasula abakozi bayo musaala nga gye bakukomezeeyo. Lop Joel Ssenyonyi ono n'avuddeyo n'ategeeza nga bannaddiini bwe basaanye ogenda mu maaso n'okubeera nga beenyigira nnyo mu koozi y'okugoba enguzi ng'agamba nti bave mu kubasuuta n'okubawa obutebe obw'omu maaso wabula bagende mu maaso n'okubeera nga bakola ekyo ekisaanidde okubabuulira ensobi oba oliawo ensi yaffe nnyaffe Uganda enaaterera ne bamu omulamwa. We go to some churches as politicians and we are given front pews or seats as you've given to me today. And you speak so good about us because we brought a contribution which you expect maybe from us. Instead of pouring the truth before us, as Pastor Michael Chaze has done.
Banna amakanisa emizikiti tubulire banna byabufuzi. Churches, mosques, let us reach out to the politicians with truth. Tubategeeze nti obubbi kikyamu. Let us inform them that stealing is evil. Okutulugunya abantu kikyamu. Torturing humanity is wrong. Katonda si bw'ayagala tukulembere abantu be. That is not the will of God concerning leadership. Mukama atuyambe. May God come to our help. Mukama anyambe naye. May God help me, for I am also a leader. Era ffenna bwe tunaasigala nga tusaba nga tuyimusa amaloboozi gaffe ekikyamu ne tukiyita ekikyamu wajja kubeerawo enkyukakyuka naye bwe tusirika ne tutya bijja sigala. Ebigambo bya Ssenyonyi ndowooza byebyo mubiwulidde. Kakati nno Frank Gashumba agamba ebyobufuzi ennaku zino bikyuse nnyo wabula bisaana biddeyo ku mutendera n'omulamwa kwe byali so sigenda maaso nakubeera nga kulumangana nakwawukana mu bibiina kuleeta ate enjawukana mu bantu. Ayonoonese nti bwe ngenda ku mukolo, for example, tewali wa Nuupu ayinza kugenda ku mikolo gy'abantu b'NRM. Katwashuuminga Ssenyonyi yawasa mu famire y'abatayebwa. What do you expect him to do? Ayina okugenda ku mikolo. Kati bw'agenda nti obalabye bakolagana naki ne gavumenti teyaligenzeeyo. Nze kyova olaba politics ono aliko simusobola. Lop Joel Ssenyonyi ono nno afuddeyo n'ategeeza n'akubiriza abannabyabufuzi ogenda mu maaso n'okubeera nga baddamu ensa n'okwekwasa ennyo Katonda. Ono wasinziridde n'agamba nti abakulembeze b'eddiini n'abasumba basaana okugenda mu maaso n'okubeera nga basabira nnyo eggwanga lyattu Uganda. Abantu ambalowooza nti politics eyo baki wali abantu abatya Katonda. Some people do think that they are God-fearing people in the field of politics. Gye bali naye twagala beeyongere n'okweyongera. They are, and we desire that we are more. Wa Bible egamba in Proverbs 29:2. Bible eyogera mu ngero 29:2 that when the righteous are in authority the people rejoice. Abatuukirivu we bafuga abantu basanyuka. But when the wicked rule the people groan. Naye ababi bwe bafuga abantu bakaaba. Saba bakitufe obakitaddeyo wali. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Abatuukirivu baba mu buyinza abantu basanyuka. Abantu ababi we bafuga abantu bakungubaga. That there is the word of the Lord, not mine. Ekyo kye kigambo kya Mukama si kyange. 2 Chronicles 7:14 says ebyomumirembe ekyokubiri musanvu 14 wagamba that when my people who are called by my name, you and I, abantu bange gwe nange abayitiddwa oba batumiddwa erinnya lyange, will humble themselves and pray, singa baneetoowaza ne basaba and seek my face, ne banoonya obwenyi bwange, I will hear from heaven, naawulira nga ndi mu ggulu, I will forgive their sin, naasonyiwa ebibi byabwe, and I will heal their land. Era naawonya ensi yaabwe. Kakati obwo buvunaanyizibwa bw'olina nange bwe ndina. That is our corporate responsibility. Labira eggwanga lyaffe lino. Kakati ebyo nno nga tubitadde ku mabbali. Musajja mukulu omwogezi wa poliisi amanyikiddwa nga ACP Kituuma avuddeyo nno n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ebyo byogerwako nti abasirikale baabwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bakaka abasibe abakwatibwa omukwano gw'ebikukujju nti ebyo babajwetekako mu matu ga mbuzi kubeera nga babaliisa ngo. Police, we have not yet formally received any complainant. The complainants complained to a university don called Spire, and Spire said, I have been told, Mbu, this is what is there. First and foremost, if we were to get any complaint of this nature, we would certainly not sit on it, because it would be a violation of the rights of a suspect. Two, the suspects who came through our hands on the day it is alleged did not spend a night in custody. They came, and as they had been collected is the way they were taken to court. But we do not need to go into a quarrel over this. If there is anybody
out there who says he was sodomized, come out and come and report to the police, because there is no other shortcut. We cannot deal with an anonymous victim. Nsonga no bwezi tiweziri kakati no speaker Anita Among uno yavuddeyo n'ategeeza nti nze ekisanja ekyange bwe kiggwako njagenda mu maaso nkwaseemu mwannyinaze tayebwa naye agende mu maaso n'okubeera nga abakalakata nga speaker n'entebe y'obwa speaker naye egenze fuuka yansikirano oba oliawo. You move around trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? I am still around. Your Excellency, in the church today said I still have one term to serve. When I finish serving my 5 years in the next term, then I will give it to my young brother Thomas to take over. And when you see the demonstrations that are in town now are out of that, they are demonstrating because they are self-seekers. They are saying these are people who do not want us to respect our values. And as Ugandans, as members of parliament, we will stand by the decision we made. Beyond the newsroom gwe mukutu nkwebaza bwebaza ne kugamba nti kyokola kya muwendo mungi, subscribinga video giwe like ate mwattu ensonga zitambule bulungi. Akuma atakumira mpeera tusinkane nga Mungu ayagadde mubeere bulungi banywanyi ate era mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.